Nzenfa chenjo yo chimanyi vamubyo kwe kunyanga nzenfa chenjo yo chilina webale wanekero muko yo mugama mutawagana bange, it's your boy Victor's Ginger Boy oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. Naye bannayuganda tetwewummuza nakugamba, if you are serious in Uganda you are serious alone. Soko olaba abaana pressure musajja wattu ali mu kkomera luzira, naye abaana gye bali eno ewabweru bakyamulowoozaako nanti kabaka nanti bamugamba agenda fuuka kabaka mu kkomera, nera bwe bwakabaka bwe yalinga ayogerako ku live ze, naye ng'abaana bo tebanakubeera nga beewummuza. Olaba kye bamukozesebwe ticha na mulamba, abayizi bonna ali mubaliiramu lectures nga we zitambula, abaliiramu nga social media weetambula, abaliiramu nga buli kimu kirina okubeera nga kitambula eno gye yava, ababuuliramu topics ze balina okubeera nga basabula ku live okutraining, ababuuliramu buli kimu ekyetaagisa. Ye mukulu pressure ali mu kubeera nga aliiramu basibe banne, buli kimu nga wekitambula. Engeri gy'oyinza okuuza TikTok yo kwegamba wali eri yekka gwe bawuliriza anti kabaka mu bwakabaka bw'ekkomera bwe yalinga ategeeza abantu. Ebyo si bye tulese olunaku olwaleero. Twaniza nnyo eno ku SMX Media, nange mu SMX wanentubane updates buli lunaku kuseya story ogira etugikolera esinga okubeera ekikulu nti story zaffe tuzikonvertinga zibeera nga ziwuka ddatawo aleme kubeera nga agenda munyika. Nkusaba subscribing on ngende ku notification bell tojja kwera mu missing updates naddala nga zino. Yes, katutandikire wa Tenge bulijjo yes tuwulira mbu story family ye yamutwala mbu taata we tayagala kino mbu aba family actually nga tuwulira family naye nga tumanyi mu family specifically ani eyateekawo embeera. Twafunyeeko ko ekigambo okuva eri owa taata wa Tenge nera ngono si mulala omusajja Shehi Mulamba amanyikiddwa nga Ahmed Kikomeko ye taata wa Tenge naye yavuddeyo n'ategeeza eggwanga mbu ayagala nnyo omwana we abeere shehi oba asome emisomo gy'eddiini y'Obuyisiraamu nga ye afuuke ne shehi, naye akasente kamulemesa nera omwana Tenge yakoma mu nasale okubeera ng'asoma. Ebyo bigambo bya taata we Ahmed Kikomeko, naye ng'ayagala nnyo omwana we abeere shehi, nera tali musanyufu na kulaba mwana we ng'agenda na kino ekigenda mu maaso, wabula ye yandiyagaliza omwana we abeere shehi kubanga Tenge Lwango Tenge abangi gwe mumanyi ku social media yafuuka ekizibu. Amanya g'amatuufu ye Sad Sozi. So okuva eri family yo yeteeke yaabwe, tetumanyi kigenda kubeera nga kiddako eri Tenge nangeri ki gye bagenda okubeera nga baresolvingamu embeera eno, neffe musajja wattu gy'abadde afunye okulaba nga bagikwasaganya n'ono abadde nga managing nga basobole okubeera nga Tenge nga brand esigala egenda mu maaso. Eyo nga tuvuddeyo post eno n'ebifaananyi bino eno bantu bangi babyogeddeko omugambo ogutokomoka. Abamu temujja kulaba ggulu waje tugenda nkabaka mwanga buli kimu ekikawaŋŋamula abantu bakyogedde kubanga nange otunuulira amazima waje oyinza kwebuuza waje tugenda. Wandigambye mbu singa abadde mu luzungu n'ogamba oba amubazaako ssente, oba abazungu bwe baagaana then nga tubazaako ku bakadde ba wano be tubalizaamu ssente, awo simanyi, naye nga yo laavu ekulaga eri mu 100% eri mu 100% esukkamu ne mu 100 kwegamba eri waggulu nnyo, naye ng'ogamba eno laavu egenda kukomekkerera wa? Abaana ab'obuwala mu abakalubiriza ab'obulenzi okutuuka nti abaana b'obulenzi batandika okukola ebintu ebifaanaganako ng'ebyo, emirimu gye gibuze, kwagala nnyo ssente, ekibuuzo okyebuuza ne kikulema n'okubeera nga kiddibwa. Naye ng'olunaku olwayo tuli awo Lydia Jasmine mu Firstborn concert ku Hotel Africana, nabeera nga mbateerayo feed ngeri olunaku olw'eggulu gye twalukomekkereza, then nkulage naki ekigenda okubeerayo olunaku olwaleero wano ku SMX Media. Subscribing on notification bell tujja kukola mu missing updates naddala nga zino.